nasooka kufunamu ekizibu Somalia eyo kati bwe nakomawo ate sukaali n'alinnya n'aleeta ekifu maaso n'omusaayi nga guyiika guva waggulu. Ebbaluwa nnyingi zino z'emmengo n'ebweru awo mmazeeyo bampadde obudde butono. Kakati nali ndi awo nga mbudde Emmengo, dokita yaŋŋamba ow'amaaso Emmengo naŋŋamba nti omala biseera kubanga omusaayi gwali guva eno ne guyiika ne guleeta ekifu ku maaso ne gubikka. Naŋŋamba nti omala kujjanjaba sukaali nakka naye bw'oba tomusizza ojja kujjanjabira emyaka n'ataano. Nga bulogera bati nga guddamu ng'ekifu kiddamu. Kaakati mpaka lwe nakola ki? Lwe nawuliriza Radio Impact FM ya Muganda wa kubanze Meja Kasumba Serwadda John eri mu Ndeeba nga omukulu kwabeera atusomesa bino. Kakati bwe namuwulira nadduka Misinde n'agamba nti genda ku Makaayi, kati nze ndi w'ekireka. Nagenda ku Makaayi nensangayo muwala wange ali mu kadirisa kali yatunda tiketi, oyo muyita dokita wange. Kati omuwala oyo namutya nnyo kubanga yantunuulira, omanyi ffe twetegereza nnyo era netugoberera. Yantunula mu bwali nanga nti kankuwe ekika kino na kino nga ntunudde mu maaso. Kati newampa eddagala era nkwatira basazeewo kukwata liirino era ekifo ezibadde ziggwamu nga nzireeta n'eddala erya sukaali lyerino. Kati eddagala eryo nendikozesa nanga nja kuweerako kano ako kagubi. Nangamba osobola okukakuba bwoti enkuwa eggi eddamu nemuga sijja kusobola. Ffe engeri gye tukulira mu buwunga obwereere n'ebijanjaalo kati tuba n'emmeeme embi. Yamanyiira ekintu kimu. Kakati nanga kankuwe capsules nemmira capsules. Kati naŋŋamba nti ku ky'omusaayi nzigirayo akacupa gye kali eyo. Ku ky'omusaayi ogujja guno ogukulukuta ogubikka amaaso nampa kano kaliko kakyali muno okuba nti kasiige waggulu eno tegujja kuddamu kudda. Kajjanjaba obusiwa buno obuleeta omusaayi obwa wano waggulu. Nensiiga kano munnange okukkakana ng'omusaayi tegukyajja. Kano akacupa kakusatu. Nakubirako dokita neŋŋamba nga sirabanja naŋŋamba nti ebintu by'obujjanjabi ebya herbal system bikwata mpola. Neŋŋuma nagenda okulaba ng'omusaayi tegukyajja nakati tegukyajja nga maaso gatandise okugulawo. Eyali tasoma mawulire nga nteekako gaalubindi nga sikyassaako. Kati nsoma bw'oba ogalina gampe. Kati oyo taatandika ffenna akagamba sirina buzibu nnyo naye. Ate ampadde ssente bulungi nsobodde okuzimba ennyumba. Obwo bwe bujulizi. Agenda nsasula omusaala nengula poloti nenzimba. Kati nkole ntya baganda bange? Kakati tetumulemezzaako. Ye yatulemezzaako kuba yali waggulu. Yes. So wangi mukaaga ate awo nensitopingamu. Bwe nakomawo nenze kugamba eddagala lyennyini giringa myezi 3. Sukaali yali mu 335 kale embala ya sukaali. Kati nakkaali munnya atera n'okugwamu nendyayo eri ey'envu. Dokita bwe yaŋŋamba olyayo eri envu limu n'abalansinga. Kati ali munnya 4.5
oba 5 awo wawazanyira. Era kati nga bwe nduddeyo okufuna ekyokulya nja kufunayo eryenvu. Bwe kiba kijja kati nja kugumamu katono. Kati so nti bwe kityo bwe kiri, bwe bujulizi bwange. Era waliwo ekibuuzo kyoyinza okubuuza eriyo obuntu bubiri kansooke mbwogere. Ebitawaanya eggwanga lino, ensi ekyuka n'etuleka, ate ekyuka kati eddayo mabega. Yes. Oyo mukama wange simwogerako kubanga ayinza okunkuba oluyi. Kati ekitawaanya ensi eno ekyuka. Kati bannange ensi evudde mu sizoni nedda mu daily income. Era kati omwana school fees bwe banaawumula ozitwalayo nga n'omusomesa tannadda nga n'essomero liggale. Eyo gye bayita daily income nti oteeka okuba nga oyingizaayo. Bano bonna bye basomesa ebyebigimusa envunyu na biki. Bwebadde boogera ku nvunyu mpulidde emmeeme ng'ejja naye n'eŋŋuma. Kaakati ekyokubiri nti ensi erizaavi okudda emabega kyeki. Omanyi olusirumanyi nalwa nnyo mu ttale ate eri teriiyo, eriyo Luswayiri na lulimi lwo. Kaakati ensi ezzeeyo evudde mu ddagala ery'Abazungu nedda mu habo system ezzeeyo emabega. Era gwe bw'oba tolina muti gwa habo nkusaasidde. Kiki lwaki eddayo? Bwe nali ekyalina namalayo emyaka 3 training nga batugamba nti omuzungu omungereza tajjanjaba kiwonya ki yava mu kujjanjaba okw'okuyamba kubanga kwajjira mu kuyamba. Okujjanjaba kuno kulimu okuyamba. Kakati ye ajjanjaba bulwadde ate omukyayina amanya wa abo agema. Mutegedde anywa before. Kakati omanya otya nti eddagala liwonya kino? Ne batusomesa nti Katonda teyeetaga gw'ogende ku ssomero. Akuza shape y'ekintu mu ekyo kye kiwonya. Kati ekisigo kya ovacado kiwonya pressure. Singa tosiika tofumba naye oyanika bwanisi ne kikala ate mu nnyumba mu kisiikirize ngaawo. Kaakati bwe kityo mbagambye ebintu bibiri, seasoni ne habo system. Tuzzeeyo emabega. Era omwana oli ke mbadde neewuunyayo akasembayo namwewuunya mwana muto ali muli mu kadirisa ekitegeeza nti mwenna mwamulabye kubanga teri yazze nga tatuuseeyo. Oyo omwana omuwala alina olumanyo mu njogera eyaffe ey'edda. Akutunuulya bw'atyo naga kankukyusiza eddagala kubanga yampaayo akatonnyeza bwe yavaawo n'agamba nti bwe guba tegunna stoppinga kankuwa akasiigibwa. Kale bannange mwebale nnyo, mwebali eddala, waliyo oli omu yekka. Ate ekirala nga sinnagenda ddala katono nnyo nga n'oli wajja munzirire ebyobufuzi mu bizinge mu lugoye olweru ogende ekiro ssaawa 9 obisuule mu masaŋŋanzira ate totunulayo. Kaakati musigale okuwagira nga muwagirira mu bbaafu gwe genda otikinge gw'oyagala. Bino ebyobufuzi si byakatinko we bituuse. Yagala omuntu wo genda mu bbaafu gira oti tiki ozingire muli osuule mu kabokisi. Naye bino ebyakatinko nyambala kino nyambala kiri nkola nti oba kufa nfe ebyo tebikyakola. Mbeegayiridde muleme tuzza mu mulimu. Sebo nze mbuuza nti empeke wagivaako eya sukaali oba onywa empeke enzungu n'onywa na lino? Eri yanga nti kwata mpera namiranga empeke 2 ku makya n'akawungeezi. Kati mmira emu nasala
kati mmiremu naye ne bwe mba ngyerabidde era mbeera bulungi. Ezzungu dokita yaŋŋamba ono wa wano yagamba nti tositopinga mulundi gumu naye genda ng'owulya bw'onoowulya embeera ng'egenda ekyuka ng'ogenda osala. Eyali amira 2 ze mpeke 4 olunaku kati ndi ku emu olunaku. Amannya agange nze Kabanda Charles mpaka Mmengo mu Feed District. Njagala okubuuza wali olabamu akatonotono oba wali oli blind ddala nga tukyalaba otwandike eddagala lye? Weebale nnyo ssebo. Nali mutuufu bankwatirako bukwatisi okugenda Mmengo kubanga nali sikyalabira ddala ng'omusaayi gujja kitole ne gukulukuta guti ne gubikka gombi ate kati okuva olwo omusaayi ne gusitopinga kati ndaba bulungi era naawe nkulaba. Luli nalabanga ekintu ekimyufu ekiri awo. Nazaala omwana nga omwana mulamu ng'atambula mpaka ku mwaka gumu n'emyezi 7 ng'omwana oyo ayogera n'okwogera bulungi ng'ali nnomo nga taliiko bulemu bwonna. Ng'abazadde bw'omumanyi omwana wo omugoberera ng'olaba mulamu taliiko kikyamu. Naye ne nja mufunirako olubuto ku myezi 9 n'enzaala munne ng'era omwana mulamu talina buzibu ebyo eby'obwosi biki teyabifuna. Naye wayitawo akabanga omwana n'afuna ekifuba ne ssenyiga. Bw'afuna ekifuba ne ssenyiga ng'alina ne temperature mungi, nze ne ndowooza bye bino ebya bulijjo ofunayo otuweke n'omuwa. Naye mu kaseera ako saamanya nti obulwadde bwali serious. Bw'atyo olunaku lumu twagenda okuzuukuka n'omwana ku makya ng'omwana ali paralyzed the whole side. Nga abadde atambula tasasobola kutambula, abadde ayogera takyasobola kwogera, yadde okwavula yadde okutuula. Naye ng'omwana abadde atambula ayogera azannya bulungi ng'olaba nti omwana ali nnomo. Abasawo ne baŋŋamba nti omwana ono afunye oba omuliro temperature abadde mungi n'amuleetera okwesika. Ne tukwata omwana oyo ne tumutwala Mmengo ne bamukebera ne batugamba omwana ali paralyzed tekisoboka kutambula. Ne mbagamba lwaki nga bwe mutumanyi abazadde tubuuza bingi. Musawo n'aŋŋamba anti nkugambye omwana ali paralyzed nga ne bw'otakula wansi w'ekigere kye tayina nnyonyogeze zonna one side. Kati byampitirirako bulijjo nali manyi musawo naye nga mukwano gwange twogera nga n'ebintu byakola sibikiririzaamu. Manyi buli lw'osemberera omuntu kizibu okukkiriza nti byakola bisobola okuyamba. Kati embeera eyo bwe yantuukako abaali baniraanye ne baŋŋamba gwe nno tosiriwala kugayalirira mwana oyo mukwate omutwale mu ddwaliro. Abamu ne bampa ne ssente ne baŋŋamba atwala omwana mu ddwaliro tokyama walala nga nkwata mwana nga muzzaayo Mmengo. Sikaani eyasooka okulaba obulabye omusawo atunuulira omwana n'akubulira kyekiddako yaŋŋamba ogenda kuleeta emitwalo 5,700 talina kyamuwadde. Bwe twavaawo n'atukolera akapapula tugende tukomewo tukole sikaani ya mitwalo 35, tugende ne Mulago tukole sikaani endala ya mitwalo 12. Tanafuna treatment olwo. Kakati bwe natuula nze ne mbirowoozaamu n'ensawo yange ne bwe nali nnyimiridde ne ŋŋamba omwami wange omanyi tetugenda kutwala mwana ono mu ddwaliro. Ne mugamba tunuulira bbiiru eguddewo ng'omwana tanaba na kufuna ddagala kati olwo bwe tunaatuuka ku ddagala. Olwo nali nakonekitinga dda musawo yali neighbor waffe ng'alina bano abaana bamugoga batatambula abeera mu kagaali.
naye maama w'omwana ono bwe yali yakatandika treatment maama n'agayaala kubanga yali akooye kwegamba ng'atambudde awantu wangi ng'akooye naye ng'omwana yali atandise okufuna improvement. Kati bwe mmala omutwala mu malwaliro gonna mmaze omutwala Emmengo bampadde bbiiru ezo n'enkomawo akaneŋŋaa naye nedda. Tuli nayogera ne Jojo naawe omwana oli eddagala n'afuna enjawulo wange tasobola kufuna njawulo nga mmukubira. Bwe namukubira kamusindikira n'ebifaananyi ku WhatsApp ye nga ngamba yi omwana ono yabaaki nga munnyonnyola byonna nga bwe mbibannyonnyodde nga ngamba ngenda kuleetera eddagala. Yajja n'eccupa, eno y'eccupa gye yatuleetera ewaka. Naye bw'otunuulira eddagala lino nga bwe mbagambye jjukira omuntu nali mumanyi nga simanyi nti ebintu byakola bisooka okunkolera. Bwe nagitunuulira leero luno simanyi ne ngamba kale ngenda muwa ne nkwata eddagala lino ne ndiwa omwana mu wiikisi 2 omwana wange yali atuula. Ne mukubira ne mubuulira enjawulo eriwo nangamba weeyongere ne bweriggwako nangamba tofaayo ku kya ssente kubanga omwana ono gwe twetaaga abeere omulamu. Ng'ebiseera ebyo lwakuba musanze yagisalako ebiseera ebyo n'eccupa yagitundanga 8,000 we yali ampeera eddagala. Nangamba jangu ono n'endala amazima gennyini ngeno tenaggwamu naye yagenda ogimalamu nga mwana muwala ayavula n'ava wali w'omutadde n'atambula mpola mpola n'ajja ku mulyango n'ayita mami nga n'ekigambo kyali tekimuvaamu kubanga yalwalira emyezi 2 nga siwuliranga kigambo kyonna kiva mu mwana wange. Kati bwe yayavula n'atuuka ku mulyango bannaye nasanyuka era ne mmukubira essimu ne mukwata obuvidiyo mbuyina ku ssimu ng'omwana akola ki ayavula. Bwe twatandika eccupa ey'okubiri yaginywako wiiki emu n'atandika okutagala ng'omwana ayiga okutambula atagala bwagwa bw'asituka bwagwa bw'asituka bwagwa bw'asituka. Omwana wange bw'atyo teyaddirira ate nange saddirira ku kumuwa ddagala. Teyaddirira era nenkwata ne kavidiyo ako ke yali atagala nenkasindikira musawo ne mugamba laba omwana wange. Nangamba tolekerawo okumuwa ddagala nangamba kendeeza sukaali era akuze tanywa sukaali nga tetumuwa sukaali nga n'ebintu kale ebya butto nga tetumuwa nnyo. Naye njagala okubuulira bwe naaba nvudde wano sookuntuukirira nkulage omwana oyo bw'afaana toyinza nakukiikiriza nti yali asanyaladdeko. Toyinza nakukiikiriza ali very healthy ate mugezi. So neebaza Katonda ku lwa musawo Jojo, neebaza Katonda oyo amukozesa kubanga gano si magezi ge naye Katonda mwene. Mukama abawe nnyo omukisa.